Yes, tukwaniriza ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV webale nnyo kusubscribinga gwate atanaba kusubscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Kakati amawulire ge nnina agakwatagana ku muyimbi egolaba Gravity omutujju Bobi Wine mulimu DJ Nimrod mulimu n'abantu bangi ab'enjawulo. Gwatanaba subscribinga wansi awo gwate yamala edda kusubscribinga kugamba chokola cha kabinyo webale nnyo kubeera nga ate osubscribinga amawulire agaliwo. Gravity omutujju agamba embeera egenda kyuka nga tuwadde Kyagulanyi akalulu. Ngenda kuba nkufunira ka video yako maaso awo. Gravity agambye embeera egenda kyuka okusinziira amateeka ge batadde ku bayimbi n'ebintu ebyenjawulo bye batadde ku bayimbi. Buli kimu kigenda kukyuka bwe tukwata akalulu ne tukakwasa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Buli kimu kigenda kubeera nga kikyuka kubanga abasajja batwesibyeko. Jjukira nti amateeka ge baleese ku bayimbi mateeka mangi nnyo mateeka makakali nnyo galimu okubeera nga buli muyimbi kyagenda okuyimba alina sooka kufuna lukisa kuva mu gavumenti, alina sooka kugenda kibatwalira n'abalaga kyagenda oyimba. So abayimbi beekyaye, abayimbi bagala kutandika kwekalakaasa. Bobi Wine nabagambye nze mwenno nabagamba kuva dda nga mulowooza ebintu bya kusaaga, mulowooza ebintu bya kubalaata bubalaasi. So Gravity omutujju avuddeyo awo n'agamba bannaye ffe tulonde Bobi Wine ebintu bigenda ttereera tukwase ebintu Kyagulanyi ebintu bigenda kubanga bitereera. So genda kulagako kano ka video nga Gravity omutujju agamba bayimbi bannaye n'abantu abalala abali eyo ebintu tubikwase Kyagulanyi, obululu tubuwe Kyagulanyi, buli kimu tukikwase Kyagulanyi kubanga embeera gye tulimu ssaawa zino eno coronavirus tatwafectinze nnyo naye gavumenti ate etabuse nnyo. Erowooza coronavirus agenda kututta kutumalawo. Ne Bobi Wine yavaayo n'ayogera awo n'agamba abayimbi mwali mulowooza bintu bya kusaaga. Nenge Bobi Wine ngenda kuba mu kufunirako mu maaso naye abeere ng'ate akwegambira obanga akugamba ebintu Gravity naye kyakonfaminze n'agamba nzi kyengenda okuwa si views za radio eno oba si views za kintu kyonna naye nkuwa view yange nkutunuza mu kino ekintu kubanga abantu bangi babonaabona bali eyo bali kusafaringa. So Gravity omutujju agambye ebintu mubikwasaani mubikwase Kyagulanyi 2021 NUP akabonero ambuleera. So Bobi Wine wuno Gravity omutujju ali mabegawo sebo agenda kuwagira mu campaign mu bulungi mu bubi mu butya. So subscribinga gwatanaba kusubscribinga awo wansi kankulekere Gravity awerenga akwegambira ebigambo bingi mukago segera ne edowozi ya peria amanyi nnyo tubusanya abana Uganda ensonga laki batuliga otegera. Bobi Wine yabusanya abayungwe bamutya nnyo tebakakola Bobi Wine mulalira nga yimunyiba yakyogedde otegera kali ensonga laki banyiga nnyo bino ebintu bya music nenge ebintu byaffe byangu nnyo ne mu baala ewali sanitizer twatuteze tuna sanitizer mu mabaala because buli binajja bino ebintu byabeeranga mu amunisha nga tujja ne tubinaaba okitegeera nga tuwuta bwakwejjala nga bampa biwuta na oli bwakuba mwana babiwa mbeera yakuba n'akakwata ka sanitizer n'akawuuta n'omubuuza wagwanya kanze kawuusa omanyi COVID-19 n'embeera eriwo kisobola okutereera oba kisobola okwononokera ddala ne tumala tubeera mu mbeera nga katugeze amabaala club n'ebivulu tebigenda kuddamu for the next katugeze 3 years. Tulaba Gravity ng'akola ekintu bigenda kuddamu ekintu kiri kimu nansonyiwa okyogerera wano ku Galaxy bino ddoboozi lya Gravity si lya Galaxy. Abali eyo mulonde Bobi Wine kyekyo kyokka lyevako bino byonna tulimba ne gwe genda olonde Bobi Wine okitegeera bigenda kyuka ozaba n'abayungwe bagenda tutwala lasi era kaza tumuwa akalulu oyo omulasi tajja bitegeera ebyaffe. Nabirawa obwedani ndiride sebo muyimbi nyimbira kayimba nsange. Dear fellow artists, my name is Bobi Wine, your fellow entertainer, and I want to draw your attention to the deliberate attack on the entertainment industry. You see, some 2 years ago, when my music was abolished and all my shows cancelled by the government,
Many of my fellow artists said, it is just a Bobby Wine issue. But today, as we speak, our fellow artists, the Bizonto Comedians Group, are in illegal detention. Our fellow artist, Gerard Chiwewa, is in jail. Why? For singing the truth. And as if that is not enough, I'm sure by now all of us have learned that we have been slapped with very oppressive regulations, where before you record any song, before you record any comedy skit, before you come up with any poem, or even drawing a picture or producing a movie, you must get permission from the government. Now the government want to become our songwriters. They want to determine whatever comes from our brains. They want to control us. And they are not doing this because they love the entertainment industry. They are doing this because the music and entertainment industry produced one person called Kyagulanyi Ssentamu and is threatening the status quo. And they want to make sure that no single artist comes from the entertainment industry and rises like Kyagulanyi Ssentamu. I want to remind all of us, brothers and sisters, that if we don't rise and defend our God-given right to freedom of expression, if we don't rise up and defend our creativity, one day this entertainment industry will be no more. Please remember that nobody is safe. No artist is safe, because unfortunately some of our fellow artists and yes, respectable people in the music and entertainment industry have already been compromised to either be silent or to support these oppressive regulations. I'm reminding all of us to rise up now and assert our voices and defend what is rightfully ours, because freedom of expression is a right. Entertainment and creativity is a human right. And remember that no creative, no artist is safe. We are all under attack. Tulumbiddwa. So remember that. Mukaago kitegeera naye eddoboozi lyaffe ly'amaanyi nnyo nnyo, tubuusa nnyo Abannayuganda ensonga lwaki batunyiga. Okitegeera Bobi Wine yabuusa nnyo abayungwe, kati bamutya nnyo nnyo, tebagala kulaba Bobi Wine mulalira nga ye mu nnyumba yakyogedde. Okitegeera kati ensonga lwaki banyiga nnyo bino ebintu bya music, naye ng'ebintu byaffe byangu nnyo nnyo nnyo. Ne mu bbaala ewali sanitizer, tuba tuteze tunda sanitizer mu mabbaala. Gye binajja bino ebintu byabeeranga mu amunisha nga tujja ne tubinaaba, okitegeera nga tuwuuta bwakwejjalazi nga abamu babiwuuta oli bwakuba mwana babiwa omuyaya yakuba n'akakwata ka sanitizer n'akawuuta n'omubuuza wagwanya nga nze kawuusa. Omanyi COVID-19 n'embeera eriwo kisobola okutereera oba kisobola okwononokera ddala. Ne tumala tubeera mu mbeera nga katugeze amabaala club n'ebivulu tebigenda kuddamu for the next katugeze 3 years. Tulaba Gravity ng'akola ekintu bigenda kuddamu. Ekintu kiri kimu n'ansonyiwa okyogerera wano ku Galaxy. Bino ddoboozi lya Gravity si lya Galaxy. Abali eyo mulonde Bobi Wine kyekyo kyokka lyevako. Bino byonna tulimba ne gwe genda olonde Bobi Wine okitegeera bigenda kyuka oza bana bayungwe bagenda tutwala lasita era kaza tumuwa akalulu oyo omulasita yajja bitegeera ebyaffe. Namirawa obedani ndiride sebo muyimbi nyimbira kayimba nsange. Dear fellow artists, my name is Bobby Wine, your fellow entertainer, and I want to draw your attention to the deliberate attack on the entertainment industry. You see, some 2 years ago, when my music was abolished and all my shows cancelled by the government, many of my fellow artists said, it is just a Bobby Wine issue. But today, as we speak, our fellow artists, the Bizonto Comedians Group, are in illegal detention. Our fellow artist, Gerard Chiwewa, is in jail. Why? For singing the truth. And as if that is not enough, I'm sure by now all of us have learned that we have been slapped with very oppressive regulations, where before you record any song, before you record any comedy skit, before you come up with any poem, or even
drawing a picture or producing a movie, you must get permission from the government. Now the government want to become our songwriters. They want to determine whatever comes from our brains. They want to control us. And they are not doing this because they love the entertainment industry. They are doing this because the music and entertainment industry produced one person called Kyagulanyi Ssentamu and is threatening the status quo. And they want to make sure that no single artist comes from the entertainment industry and rises like Kyagulanyi Ssentamu. I want to remind all of us, brothers and sisters, that if we don't rise and defend our God-given right to freedom of expression, if we don't rise up and defend our creativity, one day this entertainment industry will be no more. Please remember that nobody is safe. No artist is safe, because unfortunately some of our fellow artists and yes, respectable people in the music and entertainment industry have already been compromised to either be silent or to support these oppressive regulations. I'm reminding all of us to rise up now and assert our voices and defend what is rightfully ours, because freedom of expression is a right. Entertainment and creativity is a human right. And remember that no creative, no artist is safe. We are all under attack. Turumbiddwa. So remember that.